eggwanga bwakyamaanyi, eggwanga lifiiriddwa musajja omuzito akoze ebyafaayo mu ggwanga lino ebimanyiddwa n'ayonka, era tujja musaalirwa nnyo nti abadde musajja w'abantu, mubeera n'okusika omugwa, abantu aba bulijjo ne mukaayana ku bino ebyobufuzi biri, naye nga musigala muli bumu, musigala musanyuka nga talina konda nange n'obukyayi obwagala okutuusa obulabe ku mulala. Sseya tayagalizangako kutuusa bulabe ku muntu mulala, abadde yeekolera bintu bye nga gw'onogamba nti is a nice guy mu mbeera yonna bwetyo. Nze amawulire gansanze wano nga ndi ku bed rest kuba seewulira bulungi, abasawo bali mu kunzijanjaba, naye mpulidde kunyolwa kw'amaanyi nnyo. So ku lw'ekitongole ekya KCCA na ffenna abali mu kibuga Kampala ng'abakulembeze nga bentwala nga political head w'ekibuga, tutuuse okusaasira kwaffe n'okunyolwa eri famire ya mukadde waffe muganda waffe Sseya, eri omulangira ekibuli mbuga jjajjaffe nga ye mukuza wa famire eyo, eri ab'eŋŋanda bonna, ab'emikwano ne bannayuganda bonna, nti kuvawo kwa Sseya ddibu ddene mu ggwanga kubanga ye muntu w'abantu mu mbeera zonna. Mu kibuga Sseya lijjukirwa nnyo ng'eyaleeta eŋŋombo ya Sseya, era mu byobufuzi bya Uganda ekigambo Sseya ye yakisigamu na buli omu n'akitegeera mu Luganda ng'ate kya Luzungu, kyava mu Sseya ye n'akiyita Sseya, ng'ekifaananyi kyasiiga nti bannange ekibuga kibe kyaffe ffenna. Kuviira ddala mu bufuzi bw'amatwale ne we twafunira obwetwaze, walingawo endowooza nti ekibuga kino kya bannaggwa dda, bassebinaagiina abalina ebinene bye bazimbye oba arcades oba ki, era nga be bayinza n'okubaamu n'obukulembeze. Naye Sseya n'aleetawo byeyinza okuyita revolution oba enkyukakyuka mu ndowooza z'abantu, n'abagana nedda naffe ba Sseya twekambe tubiirimu mu kibuga kyaffe, era eŋŋombe eyo n'ekwata gyo n'ebeera nga yakwata bannayuganda omugamba, era omuyaga mungi n'aguleeta mu kibuga, omuyaga mungi n'aguleeta mu ggwanga, ensi nekkiriza nti Sseya mwali, ensi nekkiriza nti ye Sseya ayuguumizza. So kya byafaayo ky'amaanyi, yadde mu mpeereza ye bingi byamutabukako ne bisoba, nga era ensi bw'ebeera, bingi byali birina okutambula ne bitatambula mu layini eyo, era tusaba ebyo Mukama musonyiwe, ffenna mu nsi tusobya, byamusobako abimusonyiwe, amuwumuze mirembe, musasulemu jjana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.